Jotya mu Dubai. Mu Dubai najira mu I came with the company. You came with the company? Yes, najira mu company yakuleta okuva Dubai okuva Kampala ngekulese waneno ngogenda kola mulimu gwa taxi. Yeah. Oba yakuleta ogenda kola mulimu mulala n'ofunira eno mulimu omulala. No. Yandeta kuvuga taxi. Nagenda nenkola interview for available jobs. Yeah. Then nenda bango I can drive. Okay. Then I applied for taxi driving. Customer baba wakutipu. Bakasoma asolo kuwayo tipu emu tipu biri. Nga tipu emu tipu biri ze sente ngame. Alright, tuli ku HK Media tenga mbera Hadija Kigozi nzenze ko kutusaako bulambo omuntu wali ku kyeyo ne yanzanyo wena tulabira onawo tulabira abalabira mu Qatar abalabira mu Omani abana balabira Uganda Masaka abalabira mu America South Africa buli wamu onawo tulabira ne yanzanyo ne yanzege so bwaba oli mupya ku channel eno ngondabo mulundi gwo gusoka bera ngo nyiga kagamba ko ka subscribe mu radio kubera ngo joining a show ate bwaba oli ku Facebook oba ku Instagram bera ngo liking a page or following okubera ngo joining irawo show. Alright, nkuweleza nsinzira nene Dubai ategera wondabira kakasana kalabika katusazeeko naye nga ate yo show erina okubeera ng'egenda maaso. Ndina omwami ono muvuzi wa taxi ate nga musanze kukuba wano ne mugamba nti mubwangu obw'ekitalo njagala gye tubeereko bye tunyumya in about 10 or 30 minutes. So waba tulaba side eyo beera ng'oyita muno atajje at joining olunaku lwaleero. Nsanso Kulaba. Kale nyabo. Nange nsanso okusanga. Okay, amanya nedobozi gwa. Amanya nze Lulejese. Lulejese. Yes. Nedira ngonge ndi musajja Muganda nva Mityana. Ngoyogesa manyi. Anti ndiwe Mityana. Tumiddeko MP wa Fezake. Okay. Webale kutukiikirira bulungi nnyo. Tunala mu kamera abantu bakula. MP zake nkutumidde. Webale kutukiikirira nnyo fa abantu be Mityana. Alright, bana asase na kutumira MP zake ndazo kirabe kigenda maaso ne Dubai we nali yatulabirawo nawe tulabira toyanza nnyo. Tugenda kubeera tukutwala mu essaawa eno tumanye omulimu gwa taxi guno bizibu ki ebigulimu birungi ki ebigulimu ogufuna otya. So wajjotya mu Dubai? Mu Dubai najira mu I came with the company. You came with the company? Yes, najira mu company. Wow. Yes. That's very nice. Company yakuleta okuva Dubai okuva Kampala ngekulese waneno ngogenda kola mulimu gwa taxi. Yeah. Oba yakuleta ogenda kola mulimu mulala n'ofunira eno mulimu omulala. No. Yandeta kuvuga taxi. Kuvuga taxi. Yes, it offered me an offer letter. Okay. Nga ya kuvuga taxi. Wow. That was my contract. Wow. To drive a taxi. Okay, kati company ene eri Kampala oba eri wano waneno? Company yandeta eri Kampala. Eri Uganda. Yes, eri Uganda. Wagendayo n'otwalayo ebipapula byonna bagamba oyagala avuga motoka? Nagenda nenkola interview for available jobs. Yeah. Then nenda bango I can drive. Okay. Then I applied for taxi driving. Tukola interviews okuvuga. Nenzita. Nebigenda maaso. Yes. Wow, that's very nice. Kati wali Kampala wali okola mulimu ki before that? Before that when I left Kampala I was a CCTV controller. CCTV controller? Yes. Ng'okolera mu company ki? Nali nkolera mu Lupareria group of companies. Ng'okuuma kizimbe ki? Basically sikuuma. Hey. Nali controlling it's some kind of security. Wow, yeah, otula ku monitor screens then no monitoring. Yes, no monitoring. Ati ngo monitoring ira wango monitoring inzo kugamba ati nali nkuma kizimbe kyaku Algrail Mall nali nkuma kizimbe kyaku Galira ya something like that. Okay, wow. nze nali ndi mu two locations. Nali nkolera Delhi International School. Wow. Eri awo near Kampala Parents. Eri awo Bukoto. Then ne Kabira Country Club ne Munyonyo. Wow. Munyonyo Resort. Kati omulimu guneno lwaki waguleka okubanga abantu abakola security ebiseera ebisinga batera okubeera nga bafuna kasente akegasa. Basically omulimu nagulekawo because of poor payment. Poor payment? Yes. Okay. Alright, bana go na tulegere side eyo tuli ku kyeyo update show atenga nze HK Media Hadija Kigozi nambe mu kutusaako bulambo omuntu wali ku kyeyo. Bano bonna bantu atenga bali wano Dubai wesinziro kuweereza. Olwaleero tulino taxi driver agenda tutwala mu mulimu guneno gwa taxi naye atasooka n'atunnyonnyolako yajja atya wano ani yamuleeta byali bitya. Okay, omaze ebbanga ki muno? Muno nakamala mu
Okay, I came during Corona period. Wakaja? I came like... Oli fresh. Siri fresh. Naye njogera... 1 year? Yeah, okay, 1 year. Yeah, 1 year. Ochali fresh. Okay, kati omazemo munene omwaka gumu. Dubai kutotete? Dubai tentutte bubi. Just nga omanye embeera y'emirimu just sinakwata bulungi line y'akasente sinakwata line bulungi. Okay, ojja kikuba tofaayo. So kati njagala ombulire kweno taxi gy'okoleramu omulimu guno guli gutya? Abaana bangi eyo bambuuza Adija omulimu gwa taxi biki so omulimu guno guli gutya? Ogusanze otya? Omulimu gwo kale gulina challenges ezaago naye tugenderawo. Gulina n'ebirungi ebyagwo. Yes, gulina n'ebirungi ebyagwo. Kuba omuntu taba mubi yenna. Kyagala okuŋŋamba. Omuntu taba mubi yenna. Yes. Okay. So kati bbanga ly'omaze mu taxi eno etambula etya? Tubuulireko taxi etambula etya? Zibeera ng'ezewaffe nti no bayita maama gya tugende jangu tugenda zana kiri kitya? Nedda si bwe kito bwe kiri. Taxi za wano zirina order. Zina stages zaazo. Zina what we call tax queue. Tax queue. Wezi parkinga. Basically ku malls. Yes. Okay. So kati bwezi parkinga nkinyonyola mbitegere kubala ng'ebyetaago bima. N'ekirala zirimu era n'okubyanza. Yes, okubyanza kwe kunoonya ba customer. Olina okunoonya ba client. Olina okunoonya ba customer ba client. Osobola okufuna kuki? Ku ssente. Kuddiramu. Ba customer baba wa kutipu. Ba customer asobola okuwaayo tipu emu, tipu bbiri. Nga tipu emu, tipu bbiri ze ssente nga tipu kati 1 dirham that's 1000 Ugandan shilling. Ataziza mzee Uganda nawe abantu bajja kulowooza nnyingi nnyo. Dirham emu yokka tipu. Dirham emu oba bbiri kale kisinziira. Kuba mulimu n'abagagga bayinza okuwaayo 10. Once in a blue moon. Yes. Okay guys, we're not tuli ku Cheyo updates chat ng'olwaleero njagadde tulabe ku taxi eno. Ndina omwana ono Jesse. Omwami ono namusanze ejjuza awo ne mugamba nina YouTube channel ate yanvuzeko mu taxi ne mugamba jangu obeereko ne kyeyogera eri abantu bange. Okay, kati omulimu guno eno gwa taxi mwambala uniform mukola mutya taxi ebeera etya? Njagala ompe ekifaananyi ekituufu ekya taxi omuntu ali eyo ategere nti taxi ebeera bweti ne bweti. Taxi kale taxi za wano zirina order. Twambala uniform, tubeera n'ezitaaga nga kuliko amannya gaffe ne driving license oba driving permit. Okay. So kati driving license eyayo wagifuna kuva Kampala oba wagifunira wano? Nedda driving license ya wano nagifunira wano eno. You have to go under training, a certain training for 3 months. Yes. Okumanyira enguudo za wano, locations, then n'olyoka ofuna permit. Yes. Okay, kati bw'otandika okufuna permit otandikirawo okukola saawa eyo? Nedda totandikirawo okukola oba olina okufuna kye tuyita license, tax license ekukkiriza okuvuga tax. Yes, nayo n'ogiprocessinga n'ogifuna. Yes. Then n'otandika okuvuga taxi okusaabaza abasaabaze. Okay guys, tuli ku Cheyo updates shows ziko wakujukiza goe nandaba omulundi gw'ogusooka amanya gageze Hadija Kigoza ate ng'olwaleero ndine Jesse. Kino ekitundu bakiyita batya? Kino ekitundu kye tulimu bakiyita Almajaz 1. Almajaz 1. Yes. Eno ye Sharjah. Yes, this is Sharjah. Olwaleero twakoledde Sharjah eno mwenna abali e Sharjah mbatumiddeko nnyo. Bw'oba oli mu Sharjah beera nga onkubirako ku kasimu kuba mwendi nnyo ate mbeere nga nkukolako ka interview abantu beewamwe babeere nga basobola okukulaba bulungi nnyo. Okay, tugende maaso. Bizibu ki by'osanze mu taxi oba birungi ki by'ofunye mu taxi? Ogenda kutandika n'ebirungi so singa kwagala kuwulira birungi. Then oluvannyuma ombulira amaziga. Okay. Kale okusingira ddala kyeneebaliza Katonda nti I took a step nenjija. Okay. Yes. Nafunamu mu taxi nfunyeemu emikwano like you. I've met you. Okay. Yes. Nafunamu driving license. And this is an international driving license, yes, by the way. I've got an exposure to so many people. To so many things. Different kinds of people. The Asians, Africans, and the rest of the people. Okay. Yes. How is the working environment before you take us through mubirungi bino byogenda okumbulira? How is the working environment, as in how do you cooperate with these people
byanguwa bikwanguyira the fact that you're still new naye kati okaddiye? The fact bagamba teri kintu kyangu ng'otandika era mubeeramu challenges. Kati challenges z'okubuza bakasitoma. That's one big factor. Obuziza customer takusasudde. Yes. Eno wali abatasasula. Yes, ng'omubuziza. Yes. Ng'omubuziza n'omutwala mu kifo ekirala. Yes. Kuba naawe obeera mupya ate toli weeno. Okay. Yes. So kati mukola mutya okubeera nga mutracinga ebifo? Tukozesa GPS. Mukozesa GPS. Yes, oba kye tuyita Google Map. Kati zino Google Maps ozisoma nazo ne bazikuyigiriza? Of course bazikuyigiriza. Okay. Then noteekamu location. Kuva ku Google. Then nekudirectinga. Yes. Bakasitoma banene abatasasula mudiringa mutya nabo? Ogattawo ezizo. Okay guys, sile kuchea update show atenga inze Hadija Kigozi nambe mwa kutusako Bulambo omuntu wali kucheyo. Ensubira show yango jenjo yinga ne wankubadaka sana katusazeeko naye ate yo show tuba tulino gibaweereza. Ndoza munda bantu lukukantu yo nabala balulya elinga munjekedde. Adija otuyana temumanyi kyempitamu obawagana amawuliro kitegeera. So wena enjoyinga show berango jenjo yinga ngo enjoyinga message so single enjoyinga ze kikyendi Hadija Kigozi kitegeera. So wemba nkuletedde nga ka message nga kakwatako just kawulirize ebirala ate tunaabiraba ki omulundi oguddako kubagako akasana keno tekagwayo wetugamba nti tukalinde kasoke kaveeyo ate tusoke tukwate show tuyinza okumala omwaka nga mulamba nga tetunaba postinga sikyo kyekyo. Okay kati ntwala muko badde ombulira ebirungi naye ate ogenze n'oleetawo ebizibu so kati ndoza tugenderawo ombulira challenges kyendala zosanze mu taxi. Challenges kale ngazo ngera omanyi buli mulimu gubeera mu challenges. Akasente kajja katono nga era bwobomanyi ebyemirimu the all jobs nti tebiba byangu mu ntandikwa. Okay. Yes. Akasente kajja katono azini mwasayininga sente ntono. Okay kati tax kale kanjogere ku side ya tax. Tax ya teba na basic salary nti eno basic salary wabula. Yes, but there's what we call a commission. They have a commission structure. Really? Yes. Okay. You don't have salary. That is very important. Tell me, okay? Yeah, that's how it is. But you know, commission aja for every customer you drive. How is it like? No, it comes after the end of the month. They calculate how much money you have made. Okay. Then you divide by the company. Ne musalira wakati ne company. Then netwalako ezaayo. Nawe notwalako ezizo. Naye nga zivaayo. It's a hustle. It's a very big hustle. Yeah, it's a hustle, but zivaayo. Zivaayo boboli hard work. Yes, zivaayo. Okay. Okay, kati kizibu kyekirala nyumiza emboozi. Ekizibu ekirala akale ekirala kyendaba mu taxi. Nti taxi abataxi bafuna nnyo fines. Yes, that's one big factor. Okay. So kati commission wagenda okujja batola ku sente zo. Yes, batola ku sente zo. Zino zinza kujjawo nga zityango crossings ebitaala in a wrong way, poor parking biri bitya. Yes, basically poor parking, crossings ebitaala. You are not smart. You're not smart? Yes. Nacho chikuwesa fine. Yes. How smart are you supposed to be? You have to be in a proper uniform, okay. Black shoes with a tag. Okay. Yes. So if they find you without none of them, then they fine with Inca. Yes. That is very hard. Bana yago inali eyo tuli ku Cheyo updates show nange bino ebintu ndaba bipya mbadde sijumanyi taxi eno Jason yali mu kujintwala mu nakola lero subira gwe nayagala okumanya ku taxi how it is in Dubai abantu balino bakolera mu mbeera ki. This is the way to go. Bera ngo itaba kwano bate baje ba subscribing ku YouTube channel yange ate mwongere okulaba show. Mbega irira banda ete mubuka bulango. Obulango bwo mu bulabe. This is the only way how you can support me and my show. So kati ngojeke ebyo byebyo byoka. Ndoze byebyo byokka kubanga kati birungi kibyofunyemu. Ebirungi byenfunyemu. Ngojeke emikwano nganze. Ebirungi byenfunyemu. Sinafuna nnyo. Birungi yes, because I'm just starting and it's challenging. It's not straightforward. Ngawe nkugambe there is no
basic salary, so it's a commission structure. Nga bwe government is commission wasobola okujja nga kuliko ki? Kuliko fines. Yes. That is so very hard. Ebintu ebikwatagana n'okukwata kasente ne kavaako banayite binyuma. Yes. Bwekityo bwe kiri mu tax. Sigamba nti oba nti 2,000 zizino zize lumu. Yes, zituddeko ku account. Naye nga babaweewa okusula. There's no accommodation. Kati, how do you pay your accommodation? From your commission, how come? Yes, you have to pay your accommodation, your bed space. Bed space you have to pick from your pocket, then you pay your bed space. So kati, do you have like a target? Kubanga sikitegeera. Kati bwenkola dirham 2, how will I pay for my bed space? That's what I've told you to say. It's a bit challenging. Yes. You have to work hard. Yes, you have to work hard. Okay, kati oyinayo mukyala. Omukyala yandibaddewo naye mbuzaabuzibwa. Simanyi kituufu. Relationship status complicated. Yes, it's somehow complicated. Olaba abaana balaba shows zange baana bangi nnyo. Mwana ajja kwewangulira wano mu by'okusaga. Madamu mugambe yeetereze bw'abakyala. Madamu weetereze because anytime from now. Izofuka haji. Yes. Yinza okukubako namba 2. Abasajja kono balaye basanga nga basaza ku Dubai wano. Okay, kati relationship yo ne madamu ono tetambula bulungi kiki? Eri awo ebuzaabuzibwa. Madamu kiki tateredde? Madamu oyo simanyi. Abukabuka. Obanga omuwa byayagala. Abukabuka osimanyi. Olina okubanga omanyi ku bwe naani abukabuka, gwe oba madamu? Alabika ffenna tubuukabuuka kuba mbuzaabuzibwa. Simanyi. Okay, so kati mwetesetese mutya mmwe ng'abantu kuba mukuze emyaka gigenda. Olina emyaka emeka? I'm 26 years. You're 26 years. Yes. Kokyali mwana muto. Olinayo ku baby? Siinayo. Kati okolerera ani e Kampala? Of course, I'm working for my future. For your future. I want by 35 years. When I'm yes, when I'm settling. Yes, that's my target. All right, so kati madamu okola naye wano, madamu ali Kampala. Madamu. Tomanyi gyali. Tukane mbuzaabuzibwa. Okay, bana tuli ku HK Media atenga eze Hadija Kigozi kutusaka omuntu wali ku Kyeyo bano bonna bantu batenga bali wano ku Kyeyo mbayitanga mukko. Lwalero takoledde Shell General Majaz atenga bw'oli mu Shell janoonya osobola okubeera nga kujjako ka interview obeereko ne byoyogera eri eggwanga. Okay, kati ku mulimu guneno gwa taxi contract zibeera za myaka emeka? Kati basically contract zitera za kubeera za myaka 2 kuba abantu baba beetaaga okumanya ebintu ebyo bya contract naddala kuba abantu tebabimanyi oba oli bamuletedde ku unemployment oba visa ebintu weebito kati baba beetaaga okumanya contract etandikibwako eba ya myaka emeka. Okay, kati contract etandikibwako ebeera ya myaka emeka? Kati bw'obanga ofunye appointment letter with any company, company ebe esobola okuprocessingira visa ya myaka emeka? 2. Yes. Okay, so which means myaka 2 yebeera contract yo? Yes. Okay. Yes. So kati yeyo ye contract ebe ewedde? Yeah, contract ebeera ya myaka 2. Then mwegwako you can either renew or you can proceed with your life. Yes. Okay. Ndowooza gwe wena yagala okujja mu taxi. A few points about taxi ozinotinze bulungi nnyo. So bw'oba oli ku YouTube awo sigenda kubeera nga twala obudde bungi, ngenda kubeera nkusiibula. Naye nga sinaba kuva wano eno njagala mpeeyo Jason omukusabeere nga tumira ku bantu b'ab'e Kampala bakyali be side eyo abeere nga babongako wali wonna. Yes, ntwala kakisa kano eno okutumirako basista bange mwenna, batata bange mwenna, ne mama wange omulungi Margaret. Solo bakuzala we Kampala. Kampala banzala Mityana. Okulidde Mityana? No, nkulidde mu Kampala. Bukasa Muyenga. Ng'okulidde Mbagagga? Not really. Ati ffe ekifo ky'omuyenga kino kyatukwata nti bwe tukiwulira tuba tulowooza ku mmane. Si bwe kiri. Ne Muyenga waliyo bamufuna mpola. Nga omanyi ensi eri mixed up. Yes, ensi teri mu bagagga bokka ne bamufuna mpola mwe bali. Nabo babeerawo mu bitundu by'abagagga. Okay. All right. Kati beboboka. Tumirako n'emikwano gyange. Bokola nabo batumire. Yes, ntumirako mikwano gyange Kibule,
mukwano gwange Albert. Yes. Mwena be tukola fenno omulimu gwa taxi mwena mbatumidde. Just keep the hustle going. God knows better. Wow. Yes. That's very nice. Alright, bana ebera HK Media atenga enze Hadija Kigozi nkutusako ebyo byagalo laba byokka atenga olwaleero nakoledde Shalja Almajaz. Nabadde ntambula oje nasanze Jessono mu taxi ne mugamba nti njagala obere ngompayo kasho nangamba ekyanja kuba free jangu tukikwasaganye so nengamba ati ate kaba dropping leyo side yawo mubere nga namwe mukalaba mukanyumire so neyanzanye mwe nabalaba shows zange mwe nabalabire South Africa Rustenburg abalabirawo mu America abalabira Switzerland Sweden neyanzanye obu message bwonna just nombufuna abantu aba complaining ati sibadda mu messages bana embera busy naye singa oba ontuuseko ku WhatsApp direct mba nsobola okudda mu bulungi nnyo so wenna ndaba omulundi gwo gusoka amanya gange nze Hadija Kigozi mbeera Dubai ate nga nkutuusako obulambu omuntu wali ku kyeyo so beera ng'oyita bakwano bo bonna abajje ba subscribing onyigabunyizi kagamba akakali mu red ka subscribe okubeera ng'ojoininga show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ngo liking a page following okubeera ng'ojoininga wo neyanza nnyo bakwano HK Media Hadija Kigozi subscribing